Kadama TV mbadde mpitayita nengwa ku vidiyo eno ng'eraga Kadaama ng'omwami gwe bayita Umaru amusaba aleete ssente za COVID test okubeera nga addayo Uganda. Kiri nti twabagamba tujja kuleetanga amawulire, ffe agent bw'atuwa amawulire nga bagatuwadde bwe tugateekayo bw'aba ayagala kwedifendinga ne Kadaama bwe ayagala kwedifendinga nafa amawulire tugateekayo kati kiri kuggwa alaba okumanya ani mutuufu ani mukyamu. Bakadaama mutuwa new stories ne tuziteekayo nga mwogera nga mwedifendinga oluusi ne tafuna story ya muntu gwe mbeera mwogerako. Kati in most cases omuntu bw'atuwa story ye oba we tulaba story tugiteekawo ne bw'abeera agent najja n'abeera nga ayagala kutangaaza nsonga tugiteekawo then kiri ku mulabi okusobola okubeera nga yennyini ajajinga ani mutuufu ani mukyamu. Omuwala gwe mulaba awo kigambibwa okusinziira ku vidiyo ngeri gye mujja giwuliramu nti embeera ye yali si nnungi gye yalinga akolera. Waliwo omwami agent agezaako okubeera ng'ayamba Bakadaama okubaleeta okukola e Dubai. Umaru Alwaz n'abeera nga yamukwatako kubeera ng'amuleeta mu nnyumba. Kigambibwa nti Kadaama olunaku lwe yasooka okubeera ng'agenda mu nnyumba okukola lwe yatandikirawo empisa embi okusinziira ku vidiyo mujja giwulira. Bw'atandika empisa embi boosi we n'akubira Umaru n'amugamba jangu otwale Kadaama saagala wadde n'ekikumi naye ono omukyala simusobola. Bakadaama oluusi tetujja gamba nti Bakadaama bonna bali perfect. Bakadaama abamu naffe tuyinza okubeera nga tulina ensobi ze tukola ate buli bw'omanyi ensobi gy'okola mu ngeri y'okugirongoosamu ye kusooka n'okkiriza nti mu butuufu ekintu kino tekigenze bulungi lwa nsonga bweti ne bweti ne bweti. So omwami ono bwe bamukubira ogenda okubeera nga anonayo Kadaama ono yali yamuwandiikako ebintu ebigambibwa nti omwami ono aleeta kaŋŋambe akooninga abantu n'abaggyako ssente okubaleeta, bw'amala okubaggyako ssente ate ne baddayo ye nga omulimu gwe gubeera nga afunyemu bufunyi n'abeera nga addayo oba n'azzayo Bakadaama. Kati naye kye yakoze kwe kugamba kaakwate omuwala ono yennyini yennyonnyoleko mu vidiyo ddala kituufu bwe kiri oba ddala kituufu oli ye yeeyisiza obubi, ddala kituufu yamuzizzaayo oba mu nnyumba mwe yabadde amutadde mwe baamugobye n'agamba nti ne bamugamba addeyo Uganda olw'empisa ze. Kati tusooke tuwulirize vidiyo eno then tujja kubeera nga tukontinuinga okwogera ku mbeera Bakadaama gye bayitamu oba oluusi stories ze babeera bafulumiza. Noonya ssente zaki? Zinoonye zitumye mu bantu beewamwe, noonya ssente zaki? Simanyi sagala kusuula kukuba otandike kugenda kutaaya yanoonya ssente za COVID test ezikufulumya wabweru. Tiketi eri molova mudira mu kyemanyi wema ngenze ku bookinga Uganda Airline kyemanyi ngifunira kudira mu ngalo 10. Wema bookinze Uganda Airline ye ya layisi. Wena mujase emitwalo 5 nino kwato nyongerezeko nino tandika okunoonyeza empapula ezikufulumya. Okitegeera. Bana mutufuula abantu ababi asifa mutufuula abantu ababi. Wanjogerera bingi nga wakafuna ennyumba eyo nga nze agent wonze yakuleeta. Nze agent wonze yakuleeta nonzirako n'oyogera biri na bino. Wayogera biki? Byali bivoola byali biwakitiibwa muntu. Byali bivoola byali biwakitiibwa muntu. Teryalimu erinnya lyange okakasa. Asifa erinnya lyange teryalimu. 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 Bana bana mwetu tubeera ba agent bamwe fa ababaleeta. Okitegeera. Nze yakufunira ennyumba mooli. Kyokka ate nonzirako oluna imagine wanudde
wamala bbanga ki ku office Asifa nsabayo ekintu gubuze ekibuzo kimu wamala bbanga ki ku office Asifa wamala bbanga ki ku office weeks 3 n'ekitundu banaye mukama katonda wagendako mu mayumba n'amayumba gye bakutambuza bana bamala ku maoffice bbanga ki bana bamala ku maoffice bbanga ki emyezi n'emyezi nga bagimala ku maoffice nze wange wamala weeks 3 bweziti nenzija nenkuleta mu nyumba the first day nga wakatuka boti mu nyumba watandikirawo kwogerera nze mafuukule nga wakatuka boti mu nyumba imagine ne mukama katonda ono olabye ensi nti nfunda ensi ogirabye nti nfunda kwegamba bye wayogerako byali bimala singa wayagala walyogedde nako I don't know muwala bannaye today Asifa banaye amazima olaba kambeeko nekyegamba oyinza okera enkya ku machano ga nti Dubai keganye kogenda e Saudi buyinza okukyalira n'ogwama nti Dubai keganye kange n'ekya e Saudi nze gwaddako n'ojolonga gwaddako n'oyogerera amafuukuule sibadde mu nnyumba gy'obadde okolera olowooza boosi w'oyo teyalinsabye sente n'angamba mpa sente zange yampa 10,000 mu ebyo ze miliyoni 4 n'ekitundu ze yakugula ku nze yakugula miliyoni mmeka 4 n'ekitundu ze 10,500 wallahi yakuba ku namba yange namba nali ngirese Dubai nga nakatonyawo enti ewaka natandikirawo muje munone Asifa nga tasabye yadde olw'ataano simanyi biki bye wakola lwansonga sibadde mu nyumba gy'okolera simanyi kikibaddewo wabula omukazi yankubira amasimu ag'okumukumu ne wembadde naakadda nakomawo lwakutaano ekiro kitegeeza ku lw'omukagga nali mu Dubai wabula omukazi yakuba amasimu mpaka olunaku olwaleero lwa Monday lwanemeddeko jange ono n'omwana for no reason ne mugamba madam kanzije nkyanoonya replacement gye ngenda kuwa nangamba saagala mukozi n'omu ne mugamba madam sina sente nangamba saagala sente kyadde coin n'emu nono omuwala omuzze waka amaze okuteeramu visa n'agikansolinga n'ateekamu abusponing ku bye simanyi nakumanya ne mugamba madam kati ate passport y'omwana ngenda kamuwa akatabo akakuwadde oba nedda akwadde passport yo buli kimu akikuwadde simanyi kye wakola mukazi oyo simanyi kikye wakola mukazi kutuuka kugamba nti akutikka akuzze ewaka nga talina yadde olw'ataano lwakugjeeko tolina naki kyomukoze nze nganze olunaku the first time nga nakakujja ku office nkulete mu nyumba wantandikirawo kati simanyi biki bye wakoze mukazi sisobola nabiwuliriza kala atooba wabula nkusaba ekintu kimu I'm willing to buy for you ticket noonya sente za COVID kimala mugiwulidde video so okusinziira ye kuumalo agent abaleeta yagambye nti kabeere ateeka omukyalo ono mu kamera omukyalo ono mulabe nti ye nga ye omulimu gwe yagutwala yagukola sigamba nti ajja abantu eno n'abajjako ssente yagamba omulimu gwe yagukola omuwala n'atuuka wadde yamalawo akabanga katono nga mukimanyira in most cases sigamba nti ogenda n'ofunirawo omulimu bwe yagukola namuwa ow'okukola bwamuwa ow'okukola ye omuwala n'akola empisa embi vidiyo eraga nti bamukanyuze wabweru ali wabweru wa kikomera era bakubidde agent we nti jangu otwale omuntu wo tasoboka tetwagala kintu kyonna totuddiza ssente wabula mutwale addeyo e Uganda omulabi wa vidiyo eno oba agirabye gwe osobola okujajinga kikinga gwe kyolowooza Bumalu ye mutuufu Kadama ye mutuufu bwe tuba tugenza okukola ku mirimu biki bye tulina okubeera nga tugoberera biki bye tulina okubeera nga tukola agent bw'abeera nga akutadde mu nnyumba n'akujjiri n'akuteeka mu nnyumba nti kola omwo bwe babeera bakugobye mu nnyumba nga Mwarabu yakugobyemu omusango gubeera gwa agent oba omusango gubeera gwe kennyini agenze n'akola mu nnyumba eyo oba gubeera gwa Mwarabu eneeyisa y'Omwarabu bintu bibeera byanjawulo
Mwarabu ye yeso obubi go yeso obubi oba agent ye yeyisiza obubi okubeera nga bakugoba mu nyumba tukirekedde omulabi wa Kadama TV gojajinga story nga bwogirabye mayumba n'amayumba gye bakutambuza bana bamala ku maofisi bangaki bana bamala ku maofisi bangaki emyezi n'emyezi nga bagimala ku maofisi nze wange wamala weeks 3 bwezi tinenzija nenkuleta mu nyumba the first day nga wakatuka boti mu nyumba watandikirawo kogerera nze mafuukule nga wakatuka boti mu nyumba imagine ne mukama Katonda ono olabye ensi nti nfunda ensi ogirabye nti nfunda kwegamba bye wayogerako byali bimala singa wayagala walyogedde nako I don't know muwala bannaye today Asifa banaye amazima olaba kambeko nekyegamba tudobo oyinza okere ncha ku machano ga nti Dubai keganye ko gende Saudi buyinza okukyalira n'ogwama nti Dubai keganye kange necha Saudi nze gwaddako n'ojolonga gwaddako n'oyogerera amafuukule sibadde mu nyumba gy'obadde okolera olowooza bossi woyo teyali nsabye sente n'angamba mpa sente zange yampe 10 mu ebyo ze miliyoni 4.5 ziyakugula ku nze yakugula miliyoni meka 4.5 ze 10.5 wallahi yakuba ku namba yange namba nali ndirese Dubai nga nakatonya wenti ewaka natandikirawo muje munoni Asifa nga tasabye yadde olw'ataano simanyi bikibe wakola lwansonga sibadde mu nyumba gy'okolera simanyi kikibaddewo wabula omukazi yankubira amasimu ag'okumukumu newe mbadde nakadda nakomawo lwakutaano ekiro kitegeeza ku lw'omukagga nali mu Dubai wabula omukazi yakuba amasimu mpaka olunaku olwaleero lwa Mande lwanemeddeko jangu ono n'omwana for no reason ne mugamba madam kanzije nkyanonya replacement gye ngenda kuwa nangamba saagala mukozi n'omu ne mugamba madam sina sente nangamba saagala sente kyadde coin n'emu nono omuwala omuzze waka amaze okuteramu visa n'agi cancelling n'ateekamu abusponing kubye simanyi nakumanya nangamba ne mugamba madam kati ate passport y'omwana ngenda kamuwa akatabo akakuwadde oba nedda akwadde passport yo buli kimu akikuwadde simanyi kye wakola mukazi oyo simanyi kye wakola mukazi kutuuka kugamba nti akutikka akuzze wakanga talina yadde olw'ataano akugjeeko tolina nakiki omukoze nze nganze olunaku the first time nga nakakujja ku office nkulete mu nyumba wantandikirawo kati simanyi biki wakoze mukazi sisobola nabiwuliriza kala atooba wabula nkusaba ekintu kimu I'm willing to buy for you ticket nonya sente za COVID kimala